oli ku misambwa gya kunaakwana kumbe emisambwa gyekyanze gwe agala okugijjako essimu emisambwa bajja n'essimu jjukira waawe bebi mbadde eno bebi nkuwa ekimu ompe namba ati ginempeera nze wendi banange kayimiriza kati wooko kati sitandi alo bebi navaamu omulala bebi avuddemu bebi nfunye lumu babiri ate muli balongo naye mwenna nja bawasa ani egwe ngenda okuwa essimu babiri eno nakato mwenna mbawasiza kumu omu naabula n'owokubiri naaweta olina omukolo ogw'okwanjula mbaga birthday party graduation na buli mukolo ogwa buli kika weekwate bannaffe aba Duncan Digital Studios balina kamera eza buli kika nga kw'ossa ne drone oba kuyita obunyonyi obubuukira mu bbanga. Duncan Digital Studios bakwata ebifaananyi eby'omulembe ddala nga kw'ossa ne vidiyo eri ku mutindo gwa nsi yonna. Basangibwa e KYOTERA Bethlehem Road mu California ku mafuta. Osobola obbakubira ku nnamba y'essimu 0752006225 beba Duncan Digital Studios. Soke tugenda maaso katono nnyo ekirango kino katukiyiseewo bannaffe abakyotera film production bategeeza mwenna bannayuganda bannaffe abakyotera film production be bakuzanyira firimu nga Kibaate Kawanga ne Kateesigwa kaakati babwadde omukisa mwenna abaana b'obuwala n'ab'obulenzi abalabika okuba ni mwagala okwenyigira n'okuzuula ebitone byammwe ebyokuzanya firimu musobola okujja mu KYOTERA film production ate nga ofiisi yaabwe esangwa butereevu mu kibuga KYOTERA ku luguudo lw'e Bethlehem opposite institute oba osobola okuleka ndi okubira ku Duncan Kataala ku namba y'essimu 0752006225 njiddamu kubira Duncan Kataala ku namba 0752006225 omanye ebisinga okukyotera film production naawe kennyini ayagala okubanga ozuula ekitone n'okukizuukusa ekyokuzanya firimu bakwawodde mwenna abaana b'obulenzi n'ab'obuwala abaagala okulabika nti muzuukusa ebitone byammwe ebyokuzanya sinema mujje babayigirize ate nammwe mubenga mukuguka mu byokuzanya sinema. eyo neyo entandikwa era nga tutandise okulaba ekinauganda mpola mpola okuva bannaffe aba Duncan Digital Studio awo ng'omanya tuli KYOTERA twolekedde entandikwa mbulambalamba mwana muwala Namale Vicky yakulembedde abazanyi b'olwaleero Ronald omusiru naye talutumiddwa mwana sanyisa okulaba kino nno kinauganda super kyomuheno enjo naye ku lutimbe twolekedde entandikwa Muzayi Kalyama naye ku lutimbe Samu Kapul nanyini comedy twolekedde okunyumirwa kinauganda Salongo Mayanja oba Salongo Muyanja Huzaifa naye ku lutimbe Duncan Kataala ye director atenga ye producer for Kuntiko Semisambwa Akazinga ye sinema etandika oba Akazinga Semisambwa ye sinema etandika tugenda maaso. Omutembeyi wuna alina akedi gy'alinnye Kampala anyabwe gyebaleko akubye akatengi ka bunaku bwennyini nyabwe gyebaleko nina essimu gye nakubye nze ndi mutembeyi oligino niwe waliwo essimu gye nakubye nga bagamba mbu simanyi bayambako okuyingira mu Illuminati awo kati nange neŋŋamba kanzije oyo kutembeya nze mpulirako oyo kutembeya nagula akasimu ka 261 nembeera nako emyaka nange akasente ako kabanyirizaako kubanga nkulaba onyirira bw'oba osazeewo nsanyusa okulaba wano oyingidde Illuminati owedde omaze nange njagala ku sente kati ye bw'anaafuna sente obunene bunaamusangayo naye nga zo sente azifunye ye Duncan Kataala ageeka
kamala okubiro n'azikola abikolako atuuse ye yagenze ku bino ebipande byalengera mu kibuga nti bw'oba oyagala okuyingira Illuminati kuba kuzina ennamba kale bwe yatuukira waliwo eyali akola ku nsonga eyo bali wano waggulu ku akeedi mukulu n'atandikirawo okulaba ng'agaggawadde wano bakubirawo paasipooti ndagamuntu tagenze ku nassa ono tugenda mu maaso tagenze ku nassa egenda mu maaso ayagala kubeera nga bijodolo era ne malanga gawala omuntu nampita omutembe nja kumusiba ne Luzira ajja kuba tajjaawo obwavu bwamuluma abadde atandise okufuukafuuka olwavuyavu enseka gyaseka yokka ya bwavu tugenda mu maaso n'eno akazinga semisambwa ogenda okulingira ali waliwo eyakabi eyingirawo bavuga ziri embi waliwo etuuka ku mabbali eno omukulu kapuulu ne munne Ronald omusiru gulinoonyereza nga omukwano gwobeera nagwo gukuzimba kyenkanaki gukuwabula kyenkanaki gukudima kyenkanaki gukuzaawo emabega gwe mukwano gwolina okusooka otunulamu Sam Kapuulu bw'abeera mukwano gwa Ronald omusiru firimu eno egendawa nga bayingirawo iraba abasajja emooka ze bavuga naye nze ako sikagula ani agula kawundo njagala ziri emooka enene tayagala gula kawundo wawuunye nazigula omupiira gw'eggaali tannazifuna naye okuva lwayingidde ekkubo ligenda okufuna ebugagga kawundo agigobye tagenda avuga kawundo apaana haramu haramaini woolaba bateekateekera luno lwe lugendo olutukuvu bagenda okulamaga okufuna obugagga baabo ajide mu buutusi oba agenda kulima aze n'essawo kumbe ne sente tebazina eza supeeso kati bapangisiza mmoka ya supeeso balinga abagagga mugagga agamba kamala okufuna byenfunako wano owa supeeso bamulekaawo ng'atangadde ne baweeta eyo nga tuvaayo tulaba akazinga semisambwa omutembeyi asinkana mutembeyi munne ono mutembeyi wa kapeti bitambula bitya gwe tulaba nga ntunuza njala eno kapeti nagikwata nga 2 leero si 19 enjula kusanga busanzi muntu mugambe nti bw'oba olina ennyumba gitwala awaka bwereere mita yagisalako naye era talaba agula agamba nze obutembeyi bwammwe nabuvuddemu nasazeewo nfune ku ngeri endala wafunye omulimu abatembeyi batambula buli wamu wonna era basanga ebintu bingi kati onaamubuuza ali olabika ku bipande awonga esseguku nti nziraba ebipande mbiraba era bagamba ne sente gyeziri koye lwaki togendanga nti omanyi munange kizibu nnyo okumira omutima okumira pini ng'enkoko emira ensanafu n'ogamba nti ngenze mu Illuminati ekyo kizibu kiba kizibu ddala naye okuvanga obwavu we buluma buli omu alina ro obwavu bukuluma n'ofunga ro nga bano ababiri boolengera kati bo batandise ono yajjidde ddala ne buutusi tayagala bintu byakumusumbwa musimanyi nigina yakaze kumpi mayiro mekaze tulimuka bagenda otambula batambudde babanyonyolerawo kutambula mugu ewiiki 2 kutambula naye kakayakutambulamu ono atandise okutunula ng'omunyanya
kasensero mwatwe. Tuli mu kasensero. Tugende ku kazinga Semisambwa. Tuve mu kasensero tugende ku kazinga Semisambwa. Tulituuka ddi? Kwata wa. Sagala tuddeyo. Tugenda batuukako nga batambudde nno ssebe nnaku. Era nga bawulira nga abatandise okubikoowa. Wabula bagamba nti muyita ababiri mwejjukanya. Omu yajjukiza munne nti anti w'okooyera wano tugenda okudda mu bwavu. Njagala olabe. Gundi abantu banoonya ssente mu mbiri ez'enjawulo. Bano bakwasi ba nseenene. Wano waliwo kampani bakwasi ba nseenene International Limited. Sibakwata nseenene balina kye banoonya. Mwana sizoni yagwa yatusala. Twalinda enseenene twakananga kukwata biwojjolo tukwata ebiwojjolo. Naye n'enseenene bwe zijja ngenda kukwata yakaleka. Kumbe bakozi balina mukama waabwe. Kati onagamba mu enseenene zisooka agenda sooka akwekeko akaveera ka kilo 5. Osobola otya mukola bukozi mukola wano kupipa. Olabe wesitagazikiza. Musooka kuliko w'amagezi w'amasannyalaze. Kati w'amasannyalaze yakola ku byaka ab'amapipa bakola ku by'amabaati. Mbawulidde mugamba mwagala kubba kilo 5 ey'enseenene. Sijja gateekako tulabe bwe zinajja ze munaakwata mu bbe. Kumbe muzeyi Kalyama Alex Mwesije ye nannyini kampani kukwata nseenene International Limited. Muzeyi Kalyama ye kampuni eno kukwata nseenene International Limited. Era nga ya muzeyi Kalyama kali yakwata ekkubo ayiteko eno alabe eryangala negerabalekade enseenene ze. Sirikata tulopa Tosikategedde. Ninake sitegedde obadde otegeeza kyo linga akutte ku mumwa. Oyo alina empisa embi ezaki? Esawa zino mwanguwe muteekeye amabaati kano. Bakwasi ba nseenene kampuni eno ya muzeyi Kalyama. Gundi tuyiya ssente mu mirimu mingi. Era mu kunoonya ssente mulimu abakola emikolo mingi. Ebaayo abafuna nebaayo abatafuna. Kakati ki ekiddako omuntu senga aba anoonyeza ssente n'ebula. Maneja w'enseenene ng'afuna essimu. Aluwa? Kumbe maneja w'enseenene alina emirimu emirala gy'akola. Manyi ebyange byenkolamu era. Iyireka naawe syaleka mu bufere tomanyi nga ndudde mu bufere. Maneja w'enseenene omulimu ogwokubiri gwakola kufera. Ate bufere mbuluddemu emyaka n'emyaka. Era abwenyumiririzamu alina obukugu mu bufere. Mukugu is very mukugu in bufere. Nzanyideko akantu. Lusaako. Kati kumbe maneja omufere ono abeera eno mu nseenene ze alina abakozi. Abakozi bamukubira nti kati tufunyeeyo baklayant abo be bagenda okufera. Tugenda maaso egenda maaso kakati egende maaso firimu eno. Bannaffe bava kasensero babagambye bwe muba nga mulina endeku ow'eryato bw'anaabalaba n'endeku ajja teekawo buteesi lyato olwava mu lyato oli ow'eryato abamanyi gye mulaga tabajjaako wadde n'ekikumi. Kakati bwe baasala okuva ku nnyanja bagenda otuuka eno ng'enjala ebatta. Babagamba tambula wiiki 2 era zezo ze bayiriba. Bali mu kuyiriba wiiki 2 ennaku 14. Amazzi gwe oze nali sikimanyi Tugenda ganywa kubanga laba amazzi we gafaanana ge banywa. Ono anywa ng'ali gundi wonte tuli waka aleka amazzi masiikeko niye bafa olufa. Oba banywa naki? Wano wanywerawo ki?
nana gwe tona amazzi ga kunywa tola amazzi ga kunywa amazzi nga gatungununa gawulira luvannyuma nga gatungununa tamponye nyonta yatugende magezi gatta okutungununa kuwulira ennyonta ewonye tugenda mu maaso ekintu tekigenze balina endeku eno ye access gye balaga ebakulembera era n'oweryato bwe yalabye nga balina endeku yabavugidde bwereere olaba olwedde tuli kazinga naye newe tugenda wennyini tetunaba nakumanyaawo nti yewa kati n'okudda emabega tetukyasobola kudda mabega kuba tetumanyiiyo babuze gye balaga tebamanyiiyo ne gye bavudde tebamanyiiyo ansa kunoonya ssente yeyo gye balaga ssente ziryawo olutuuka ng'oyoolako era ekuba kuyoolako nga baleese ensawo ntono kubanze tondaga ali ssente ensawo nebeera nga emmala aa ayayayayaya ono nno yagenze mu baluminati era n'atuuka ne ba agenti be bakuyunga ku abo abagenda okuteeka mu luminati kaakati tugenda mu nsonga ziri ez'okufuna ssente alina mukazi we namalevik ageeka naffe tugejjeko kale nafunanga essente okugejja kujjanga oluvannyuma kuba kizibu okuba ne ssente myaka mulamba nesifuna lubuto ngenda va mu butambe eyinze nkomengawo nga bagamba sebo taata mpakinge nga ku street nga ndi mu bitaala ng'obutembeeyi bujja anagirako kekyaja ku mbaavu embwezo kakati nze gwolaba ntambuza empale z'abakyala ntambuza obuleega ntambuza yirizi ntambuza kiganye luminati ansa kyonna kye banaasaba kyokka tugaa talina mukazi yagamba mu emisambwa egya luminati ajja girimba talina maama tugenda mu maaso essimu bagimuwadde agenti yamuwadde essimu yaabo abagenda okumuyunga mu luminati wano we wali firimu kale jajja kakati munnange waliwo omuwala ampadde enamba yo wane natiite agamba nti oyinza okunyambako mu buzibu bwange munnange omuwala amuwadde enamba eyo yegenda omuyingiza mu luminati afune sente kibiina kino kale neŋŋamba mutuufu sibeegatteko mutuufu embeera ngikooye jajja embeera y'obwavu agikooye embeera y'obuwavu agikooye embeera y'obutembeeyi agikooye genda mu iluminati nange nfune sente ne mukyala wange wabula eddoboozi tugenda okuwulira lyerya maneja w'ensenene ku ssimu ate nga maneja w'ensenene twawulidde yagambye obufere abulinamu obukugu egenda mu maaso okusula ng'oli mwavu obanga embwa esula ku kkubo okusula ng'oli mwavu obeera ng'embwa esula ku kkubo kubanga tewali agenda gisanga agibikke era esula ku ttaka teri agiwa na kyakulya nze mpulira nkooyo okubeera ng'embwa ng'abalagirira mukwate ekkubo mujje empigi bwe mutuuka empigi bakwate ery'empambire bali ku mufere walaba abafere abeereyo omukyalo wala naye ng'alina ba agents mu kibuga n'omuzigo kwa kedi ng'agusasula ali eri mpambire wansi bano bava nateete bakati gwe omuntu w'ekibuga ategeera ogenda empambire firimu tegenda mu maaso omanyi buli wetulaba firimu zino tuyiga bampita Mukiibi ku maike tugenda mazima gundi obugagga tebufunika bano engoye bazeetise bwetisi balinga abagenda okuba bulooka batambudde tebategeera gye bali ekisesa ku byonna nti tebasobola kudda mabega tebamanyiiyo kyokka ne gye balaga tebamanyiiyo
endeku ebalaga gye balaga endeku webagwirako wali mu firimu onawulira otulo onayo labemensawo engoye azisibyemu omugwa ensawo avuga nvuge gwe naawe ndeka mu byekisiru onengata azisibye kuli naye oba mujamu gyo ate mujamulekeyo abula obugagga tebufunika obugagga tebufunika tesibwa ebitundu ebiddako byonna akazinga semisambwa abafere n'abagenda kazinga akatuufu tujja balaba mu bitundu ebiddako mbadde mukirize badde kutuusaako kyotera film production akazinga semisambwa wiraba